ojja kwongera ku ddoboozi mukwano inako bemmanyi nnyo babeera ojjo omanyi ne gye bamuzaala taata w'abaana okuba waliyo omuzeeyi we yekka muzeeyi taata muzeeyi taata yakimanyako nti wazaala abaana basatu yakimanya kuba twamukubira essimu n'akimanya nti mutabani wa kudduse era yakimanya kati go magezi kige yakuwa obanga ye taata kiki yagezako okukola yagamba kasooka abuulirize wonna mu bantu baabwe tanaba kukuddiza feedback tanaba kubuuliriza kati ate balamuwo naye mulamu we yena gwomanyi nina naye akyamunoonyanoonya akyamubuze kati awo obeera opangisa obeera omusajja yali yakuzimbira wembeera era mbeera wa mulamu wange twazimba okumpi ne wa mulamu wange mwazi omusajja yali yakuzimbira nazimbira wakayumba bambi awo no awo kati mpuliddemu akamusaasiramu katono waba takwiteyakuleka mu muzigo naye nga waliwo osobola ogamba nti osobola kweyiyiza okubaako obanga kulundirako oba kukola kikubaako kyokolerako oba ka bizinesi konna mu ddaala kozi omudaala kuba wafunda singa omulabi waffe omulungi aba ayagala kubaako ka bizinesi akatono kakuwa ng'olina abaana bo kiki osobola ogamba nti kino osobola kikola nga still nina abaana bange bana abasatu nsobola okukola nsobola okutunda ebintu oba byakulya awo ewaka wenyininyini wobeera osobola kutundirawo waliwo wali bizemu osobola kukolerawo kati ng'enva ng'ezo zo zisobola okutambula kubanga eri ewaffe teriyo nne batunda enva ki kyotegeeza byennyanja zenva abano naawe ndeka kati zino endala bijanjalo binyeebwa kyo bakiyita kyekyo anti eyo balina kukula dduuka era nti ogambye nti nva nze mbadde manyi byonna kasaba babikozaamu ne balya zibanva si bwe kiba zonna zibanva taatawo ne maama wo ngambye bakyaliyo balamu bali balamu bakimanya nti wazaala abaana basatu nyabo bakimanya kati bo kiki magezi kige bakuwa kumanya mwene embeera bakimanyi nti muko waabwe yadduka bakimanyi olimba omanye abakyala lave baziba amaaso ne mukwekerera oluusi n'omusajja wanga talina kyakuwadde n'ogula ebintu nga munaye mutabani wamwe abawadde olabika tewabagamba kituufu maama ye takimanyiiko okiraba sisita wange yakimanyi n'omukuutira ate tomugamba kuba singa tewamukuutira singa yabagamba lwaki toyagala bakimanye omanyi lwaki bano abaana obalaba butuufu n'oba onookola ote tosobola omukono ogumu kizibu era bweki kati bw'okweka maama wa yakuzaala n'akuyonsa n'akukuza gwe n'omukweka bw'olinawo abaana gwe towa nti kiba kikyamu ng'omwekweka nti bbawo yakudduka towa nti kiba kibi kikulu maama mulwadde alina pressure ekyo si kyekiri awo ekyamaanyi ekikanga nti mutuufu kiyinza okuyitira omuzadde okufuna pressure mutuufu kweti gwe sooka okubemu akafaananyi muli bw'anaakigwamu n'akimanya nti bbawo yakudduka oli eno obonaabona tolina kyakulya tolina ekyo kyekigenda omukubisa pressure afe naye singa ogenda n'omugamba nti maama omanyi embeera yakyuka omwami yadduka nandekawo nina abaana basatu sirina kyakulya ate at least nze ngamba fine kijja mulumanga maama naye ajja sobola kudduukirira ojja mugamba nsuubiza nti ogenda mugamba otamugambye nja kwejjirayo essimu kati mwegambe ojja mwegambe okay kati sabayo ku buyambi ku bantu baffe nsaba obuyambi eri abantu bonna bajja kukuba enduba wekubira enduulu ne pasita yiga tomwerabira naye mukoowoole gyali buli omu yenna mukoowoole saba obuyambi nsaba obuyambi eri abantu bonna abandaba ba DSTV abekisa bonna abazira kisa yes abandaba alina kaalinawo yenna nyambe yes yo saba omanyi maama wange kana akaseera kako obwedda nze njogera okimanyi naye kano kaseera kako bw'oba weekubira enduulu ng'oyagala kuyambibwa si engeri gy'okubamu enduulu kati koowoola bomanyi tebasobola kudduukirira koola mama fiina gye nyambe yes nga bulijjo era bw'akikola ku balala b'endaba nange nsaba buyambi bwe anyambe ku baana bano
kuba abaana bakaaba bayonka nnyo banywa naye ng'oluusi sirina byakubawa batandika okunywa banywa kati olwo obanywisa ki tokola kyekinsiiga okwewuunya tokola kati obanywisa ki kyayi mukalo ofumba amazzi n'obawa fumba amazzi kyayi mukalu nembawo ne banywa kuba amabeere tegabakusa bakaaba tebayonka okuyonsi ogambye mpozi bawezeza emyezi emeka mwezi gumu n'ekitundu bambi bukyali buto banaye bakyali bato okunywa kyayi mukalu banange bataata abali eyo abasajja abali eyo mweddeko lino libassanyu lyammwe abantu abo sera lwaki osituka n'olekera omukyala yika yaba atoba bambi mbadde nkusa ogamba bamuyita kiwanuka Emma taata wange Emma gy'oli na buli muntu yenna amanyi Emma atulaba wano ku ABS TV bambi nyamba omunkoowolere omugamba asobole okudda ajja ataasa abantu be ajja ataasa abaana be kale omukyala amuleke naye ataasa omusaayi gwe simanyi oba waliwo obutakkaanya kubeera tombuulidde ye tampadde chance eyogera naye okitegeera naye ne wabawo obutakkaanya koma akafaananyi ojjukire nti bano baana bo omukyala ono teyabeezaalamu lwaki oba odduka n'obalekawo lwaki abaami embeera bw'ebijja mutulekawo ne mudduka kiba kibi nnyo mbadde mbasaba nti mukadde kano akatono ke tusigazizaayo nange nyongera bakowoola musitukiremu naawe ekyo kyonna kyolina ojjaositukemu tuyambe omukyalo ne namba z'essimu ezo zemulabaawo wansi eyo gye mulabiko Princess Agatha musobola gikozesa ne musobola okujja ne tuyamba omukyalo ono siibula abantu baffe nga bwengalawo puroguramu y'olunaku olwaleero abalaba ABS television n'abagiwuliriza mwena balamusizaako yes omukyala wuyo bwatyo bwagambye yagambye ate abalamusiza nate mbajjukiza nti olunaku enaku z'omwezi nga 4 omwezi guno ogujja temwerabira okujja wano Pastor Augustine mwenonera empeta mubizzeeyo lwaki mwagala sigaza ebyo byonna ebyabaddeko mu covid mujje tule mufune empeta musobole okwewonya ebyo byonna ate era n'abajjukiza nti enaku z'omwezi nga 15 wano jangu onone red pen oyinza okuba nga ogimanyi nga red pen naye egenda kuba nga efuuse kinene mu makaago jangu oginone ejja kusazaamu buli kimu ekyagaana okutuukirira ate era ne Pastor Andrew Jengo n'akujjukiza nti enaku z'omwezi nga 1 November jangu wano waliwo onone amafuta ag'omukisa osobole okuba nga otambula mu bulamu bw'ensi nga weeyagala ko ebyo byonna jangu n'ensigo ya $10,000 ojja kuba nga weefunira buli kimu kye weetaaga obulungi nnyo naye nkujjukiza nange Princess Agatha nti oyagala kulanga naffe olina bizinesi yo tugenda mu Christmas jangu tulange naawe twabawadde offer ya kuteesa nammwe buteese muwendo tugenda giteesaako jangu wano ku ABS TV obenga osobola okuba nga tuwa bizinesi yo tugikulangire oba bw'oba tosobodde kubako enamba y'essimu gy'olabaawo oba kuba ku namba zaffe z'essimu 075 075 98 02 0751 689202 oba MTN 0781 54 26 66 ate era Airtel tulinayo ne 0751 32 62 67 ezi namba zaffe za marketing ojja kuba otufuna bulungi omuwendo gwa kuteesaako mukwano wange omuwendo gwa kuteesaako tujja kuteesa tulina packages ez'enjawulo tujja kuwa package ez'enjawulo gye tuteese tusobole okulanga emaali yo ate era nentumirako Sheeka Umalo Sheeka yasooka ndowooza okuba nedduwa ekyasinza okuba ey'amaanyi asangibwa wali enansana banange nkutumiddeko nnyo Sheeka waffe omulungi ali wano mu kizimbe ku ABS TV ali mu kizimbe ky'Ekawaala kutumiddeko mukwano gwange mbagamba nti wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nentumirako ne pastor wange omulungi dadi wange Pastor Augustine era nembajjukiza titemwerabye ennaku z'omwezi nga 4 mujje munone empeta banange mujje munone empeta ewa Pastor Augustine yakomyewo ku luno bangi mbadde mwebuuza abadde wamu badde mujja mu counseling ne mugamba nti temulabako naye ku luno waali jangu onone empeta yo kuba kati ngano ngenda gata njagayita amadda ga nabbi jangu ofune empeta mu madda ga nabbi osobola okukyusa buli kimu ekyagaanya kubanga yakava ku lusozi by the way yinza okujjukiza abadde ku lusozi ebbanga ddene kitegeeza nti bwoba obadde ku lusozi bingi byabadde asabira abadde asiibira mmwe abadde asabira mmwe mujje munone empete ejjudde ebyamagiro
omusajja we yeweerayo n'agenda ku lusozi n'abeera mu nsiko ebbanga eryo lyonna ng'asabiramu ng'asiibiramu kyekitegeeza kinene jangu ono n'empeta osobola okulongoosa buli kimu ekyagaana. Sigenda suka wano Princess Agatha olunaku lwa 6 ssaawa 1 mpaka ssaawa 2. Sire bulungi mulaba.